Figa bukyanga n'awuuza ntalo luno ddwe simanyi oba anaamalako munnange Fulufiga ng'ali ku mpewo za Salt ewa ku TV ya Salt yagenze n'alumba omwana wa munne katusooke tukuwa akatambi omwana nga tebamuyeekera waliwo yaleese akaana nga kalina omutwe munene nnyo kalinga nakalanga obugulu butini nnyo omutwe konna kakonzibadde embiri ziri kungulu n'amuyira ice cream amuyire ayogera alinga ejjembe kalondoozi nga nomala omwana omutwe munene nnyo eno mutono obugulu bulinga bwa bbolo yenge alinga gatyuni nakalanga awedde emirimu tatunula nakubaako yugati wadde akata katono obaye nti yakanywa nako ngoyayi nabene opusifa ategeera gwembalamu amagezi yaleese abaana batanyuma nakulaba abaleese abasize yugati abamuyiridde bannange naffe tugenda ateza tujja kumwerekera omwana ne bamutira yes akatambi keeko nga Fulufiga munnange alumba omwana w'omukazi omukazi avuddeyo kyakoze Fulufiga amugambye nti ye gwagenda okukomako okumanyira omukazi avuddeyo n'abeera nga atabuka katubeere nga tumukuwa olutalo okubaawo Fulufiga agambye akaana akange kakonziba kalina omutwe gukalinga ogwaki Fulufiga nkugamba ebigambo kalina obugulu bulinga bwa bbolo yenge Fulufiga nkuyisa emirundi emeka egi ena Fulufiga Juli bimutuuseeko agenda buno obubaka okuva gy'oli nze bampita maama Mimi kankugambeko onsibe naye nkulayirira nze kwogenda okukoma osiba osibe batiktokazi bonna naye kunze kwogenda okukoma okusiba tosobola kujja n'onkomberako mannyo ku mwana owange owooba amuvuma n'owulira ng'oreactinze n'onyiga n'owulira obusungu kati ki ekikuvumya owange mpita mbuuza maama Mimi entabo yavudde ku ki naye ng'omuzadde n'omuzadde bino ebintu Juli leka nkubuulire byabaddewo biti oli anywa jesa owange anywa Fresh Diary ate Juli omwana owange Fresh Diary ne jesa da two different companies tebikwatagana Juli oli anywa jesa onanywa Fresh Diary naye ate omwana owange azze akola content okuva emabega atusanyusa nili tumula ina page kirabika video mu ngeri gye nagitaddeyo bo baagirabye bubi naye ate naye ate siyeekera mwana wa mukazi simanyi oba ogusaliraani obaani akufulufiga n'omukyalo ono osobola okutwegattako mu comment section naye kankujukiza okuba nti n'osubscribinga olikinga kwosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section ebya SB4 munnange si birungi bakyagenda mu maaso n'okuba nti bamwabya mbu munnange omukyala eyayawula SB4 okwosa ne mukyala we Anteira Nalongo mbu bamuyita Ashalove Kaleera abaana balina bwino ku mutimbagano mbu munnange yoyo nno eyabaawukanya era SB4 gwapepeya naye ono no tali mu ggwanga lyattu Uganda wabweru w'eggwanga okitegeera kitegeeza nti ssente zo weeziri kaakati naateera mbu ne maama Fiina naye akyayitirayo era abaana bano bavuddeyo ne balyoka bagamba nti temulaba Brunoke kuba nti naazaalazaala mbu Brunoke kasita omuwaayo ekyebiri osobola okuba nti naate omulya oba akulya okitegedde nno lwaki tetukuwa akatambi naye funa earphones mukwano obeere ng'ate obiwulira bulungi oba olugambo luno oluwulira bulungi mbalageko ku international model alaze wambadde musindikidde gundi naye avuddeko nga njagala balaga ani azinana tibayinza okumflaginga musobola okusoma mulabe naye ye tandikira wali waggulu konze mpaki yogera Sugar mami, yogera. Kiraba bulungi senga aside. Abula naawe rabayo. Please sugar mami eggwanga lirumanyi. Oye foundation konze owa SB4. Oye Asha.
konze kaleera ngamba ya agamba yamukyawa naye ku kye nalaba alabika alimba recently yali ayagala mutwala naye Jose Jobs link n'abafera wabula sibiriimu tonteekamu konze bibi kogwe man anyway send me Asha's peak eggwanga limumanye tomanyira wabula nvaako but man yalabbi abadde owaaye tompaayo nze frashira and sent a message n'agijjawo eyo abadde ambuulirirako zigwe okukolegana n'abalabe abalabe tonteekamu my name wadde hajati akubuuza cause their friends atoyo nnyo neri with Rita omukazi akoli maggwe kakati omukazi gwe yaŋŋamba ye Asha Kaleera muwulira kakati fulashira olina olugambo nange namubulokinga yantama nange naitulaga wamubulokinga namubulokinga kati baleetere Asha Kaleera mumulabe mujja wa mama fiina mulindeko mmaze okupama ngenda kwanyonyola lwaki nabulokinga ekyo ekiwala banekiina olugambo Ashalaavu yoyo Ashalaavu Kaleera yoyo abeera London kikazi kye London Jonas before kati wakola kati amukolera wa kati amukolera ku botimu atera okugenda e Uganda era ono Asha yasindika n'ebirabo by'abalongo bannange omukyala wuno munnange si musanyufu n'eddwaliro ly'e Mulago. Lwaki si musanyufu? Katubeere nga tumukuwa bambi ayina obulumi. Mwene wali mufiiriddwako. Tewali muntu n'omu afa nadda. Tewali. Kituufu. I'm telling you this not because of a cheat. Mbagamba omuntu obulamu tebugulwa. Omuntu wange sindaba basaba bamugyeyo gye yabadde. Tewali tetwabagamye nti tetusobola gye yabadde. Okubanga bamutusuulidde wano really. And you're telling me okubasaba musango ogw'ekiro. Nti sawa ssatu ongamba olw'okuba nnyombi. No, I can't. Mama, if you're okay with it, I'm not. This is the life that cannot be bought. There is some other patient. Yes, they also need justice. Only you are where I'm like, really. When nobody was in the time that you need. So I'm speaking because all of you. Mwena abantu abali wano munyigirizibwa ate nga musasula omusolo. Mwe abantu abakyasinza okugula ebintu ku bbeeyi entono. Now when it comes to life tetulina n'obwo tugulira bulamu bwakubiri. We don't. No, we don't. Which hospital is this? I'm talking about someone's life. Katubeere ng'ate tweyongerayo 10 avuddeyo n'alyoka agamba nti ayagala Spice Dana amwetondere ate aleme kwetondera ye yekka naye yeetondere n'abafamire ye. Akatambi kaakano bangi ku mutimbagano bagambye nti 10 kati ayiseewo we yandikomye mbu 10 akisussizza mbu 10 munnange atandise okubanga yeeyisa mu ngeri ey'ekisiru. Mu comment section munnange ebyo bye bibaddemu. Katukuwa akatambika anko 10. Kakati zesize na mubanja. Wabula abagenzi bali mu ttaka mama ne taata be bamubanja emizimu ndi mubanja. Ati ye waddemba okusasula emizimu gwa taata wange n'ogwa mmange. Bw'aba tayagala bikizo kenajja kufa. Baneesanga ne gubabanja. Manye n'ensi yakusinga. Ate olwo yamanyi waba ayagala sasula waba tayagala tasasula. Esimina ko nange nyira bamanja nga nagaana.
ngani nani yebali nze manjibwa abatunda emmere abatunda biki waliwo wenda banguno sigenda kumuwa okay kakati emizimu gye gyakuloosezza ne gikugamba nti no spice akwe ssente ezo mama wange yandabikira mama yakulabikira kubanga era ne bwe nali nkola oluyimba gw'okutegobba namusaba omukisa gwe gwe yalina ku nsi Katonda gwe yali yamuwa gutambulire ku luyimba lwange n'akuloosa ng'asatu galina eyasalawo muwendo nza n'okuba nasaba nto kuba ennaku zinaludde n'okundoosa ate nga yawulira nga omukyala aganye okukola kikusasula aludde n'okundoosa aleka yanyiiga nga nasaba sente nto yakuloosa atya nti ani abakuwa nti ki yaŋŋamba ddala naakuwa sente yiye olaba nfiirwa maama nandeka ku nsi nga nyina emyezi 3 nembeerawo nga sirabanga ku kitambi nembeerawo nga sirabanga ku wakika mpeereza emitwalo 2 kala towuze ku byoluyimba abantu bafiirwanga ensi bwe tebuyitambula ebyo byonna tubisiŋŋaana kakati sagala mbeere spice afuuke lugero spice yadde birungo nalo we batabitabulira kubanga mbu bafaani be bamusaba oddujjayo kati spice ekiro omugamba neetondera wangi omugamba neetondera akwetondera ati muluzonda nga like kiki eyeetondako kyembuuza kale yeetondera famire yange nzera neetondera looja ajja kuneetondera nze mayi bajja kuneetondera looja ajja kuneetondera ne spice ajja kuneetondera bansobya baneetondere bakuyite bajje mu maaso physical oba bakole vidiyo bakuba esiibo mu kampuni eyatero omwana atadde ebyokunywa mu kampuni eyatero beetonde bakole colatune eyokwetonda oyagala bayimbe ka colatune kabere mu masimu g'abantu obugambo osobola obumwa n'abuteeka mu sisimu nawe oli muyiiya obugambo bwabateeka mu luyimba oli muyimbi ayiiya abaana ne balwaita nikolaaya bawandiikire nga kayimba kaneetondera oyagala kayimba ne colatune nga kaddakiika mmeka oba sekendi mmeka dakiika 22 sekendi 22 dakiika kubanga engeri nakirimu nti sinze nzeka amunenya mulimu n'emizimu alina okuyimba ennyo n'emizimu giyimuke mu ttaka ezo zenyimba mmeka cumi zoyagala kuba olunyimba zawano ogw'okutega obasi wa ddakiika nga 3 kati nze sikyekolera nga nze kati nkolera muzimu gwa mama wange ne taata wange Kiriza tubuuzeko ku Nankuke Esther, DJ ogamba otya, twagala okubuuzaako ku Idi Mubaraka, twagala atera okubuuzaako ku Ndagire Prosi, waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Mariam Nakato, tuyina mukwano gwaffe munanga ayitibwa Swabra, tukutumiddeko omukwana bano betusobodde okuba nti no tukonako naye woleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Kiriza n'amawulire gano nago tubeere nga tugakuwa. Nabo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga baavadda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba. Ate tetugenda komaawo, tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu paalamenti ku kaadi yaffe naye nga bali aga n'aga bali nnyo so oli omuyimbi bali nnyo njagala obategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo. Bwe tweyongerayo ate mulowooza Honorable Sseggona ebibye si bibi anti Walukaga munnange ali mu kujja akwesimbawo ku bwemupi wa Busiro. Bannange Walukaga agambye nti kati atuuse okuba nti nno afuuka MP obwa Meeya Bukoye kaakati ayagala bwa MP era ng'ekifo munnange kyali mu kulamuza kye kya Sseggona.
nga wali mukulaba munnange ne posta zalumye dda seggona ebibye esi birungi munnange Walukaga ali mu kujja kuba nti nate amwesimbako ffenna tujja kubeera nga tukubuulira ebinaaba abivuddeyo katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala atamala emirundi Junior mutiitiizi nnyo atandise okwetondera abantu beiganga atandise okwetondera abantu ba Busoga agambye nti wakyalanga ebusoga oba eiganga munange temumukuba mbu ye si muntu mukyamu ye si muntu mubi mumuyambenga ate temumuzza mu biwundu bye yakavaamu ebya boda katukuwa akatambike sibalinaako buzibu abantu beiganga mbaagala nnyo iganga Kamuli Mbale I have no problem with you nange nyiza okujja ejjinja ne mu nkuba nsibirimu bannange nze Junior amaze mba njogera bwogezi nze nkuba mupepe gwange nange noonya kyendya mumanyi Junior noonya kyendya I'm just looking for money naye nze I'm not troublesome era nze mundaba nga nzize ku nyegenyege abantu bejjinja mbasaamu ekitiibwa I respect you guys genda kumpangulira eyo manyi nange mumeze obumonde sibirimu era nze n'okubakwata mbadde njogerako bwogezi bwetitambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba